era ekyomukisa omulungi nti oli mukubye essasi erisoose owa boda akugibuuseeko ng'adduka emisinde. Tulina obukakafu nti owa boda ali innocent naye tutyamunoonya tumanye ebisingako awo. Ayina ekibuuzo kye sinakimalayo. Bwe tuba twogera ku bino nkakasa n'ababoda balaba amawulire gammwe si buli bwe tugamba tubeere bulindaala tukolagana n'ebitongole bikuumaddembe Ssekinnoomu kimukwatako. Nkuzze musebo owadde obuuza kisa Stewart sirinnya yiga lyerinnya otyo genda mu maaso. Kakati ekibuuzo ekyange kiri nti muyinza mutukakasa bannansi nti zino si security stance nga kiva ku mbeera nti bwe tujjukira suspected bomb yali detonated okuliraana Miracle Center Church Lubaga. Kintu ekyo kyakwata nnyo ku bantu naye ne tugezaako okunoonyereza keesi ya bomu eyo paka Port Kampala erina jurisdiction nga fayiro eyo teriiwo ne bagamba UPDF yerina fayiro eyo ne tulowooza nti ate mateeka poliisi yerina okuinvestigatinga naye ne buli kati fayiro eyo is not existing at all. Which is which? Omanyi nze ntera okugamba nti omwana bw'aba kusi lwazannya. Okay? Mubadde mu mirembe ebbanga ggwanvu kati mulowooza tuli mu stand. Ebintu by'okwerinda si byakatemba mwami Yiga. Bino ebintu biri serious kuba mubamu n'okufa. Namba 2 ababaddewo beerabiddeko n'agaabwe bw'omukyala yabadde agitadde mu food flask. Food flask yeetoleddwa emisumaali gya inchi 6. Teebereza omusumaali gwa inchi 6 bwe gubuuka ne gukuba ku mutwe ki ekiddirira. So abaleeta ebyobufuzi mu byokwerinda nekitwala ng'abaana abakuse abazanyira mu lujja. Omukutte security tetufuddeeyo tujja kusigana tetwebaka. Bw'osuubira abalondodde oyo beebase tujja kuba nga twebaka mubeere n'ebbeeto okugula byemwagala. Okay? Kuba nsaba nkubuuze guno gwe gusoose mwami Yiga nziramu ekyali ku Parliament Avenue nayo yali politics ne ku police ku CPS. N'olwekyo nga bwe ngambye mumukutte security mugeyo ye mwagala tetujja kutereuka.